Mentor Colette Kendra. Oh. Sarili Jenslet, aka Nana, and I'm a musician. I've come here to support Fresh Kid, and let's be there on 7th this Saturday, December. Yeah. Thank you. Next. Yes, it is okay. And I've come to support Fresh Kid. Patrick's best friend, and we are here to support him. Please don't miss 7th December, Saturday. It starts at 9 up to 7. Thank you. My name is Sechisi Nelson. I'm a best friend to Patrick. I encourage you all to come and support our friend Fresh Kid. Oh, thank you so much. To bring their children on 7th this Saturday. It's gonna be this Saturday. Saturday abazadde munamuna basamuleta abaana biyitira mufaano ebirize entego ya mitwalo 5 mujje twagire Fresh Kid. Tumanyi abaana bali eyo bangi bamwagala, so on this day mujje tumulage naawe. Amanya gange nze Mutabazi Paulo, President Uganda. Era ntuuse okusiima eri abantu mwenna media platforms abasobodde okujja wano okubeera mu kintu kino. Nentuuse okusiima eri abantu bonna abatuyambyeko okubwetwatandikira nga twakatandika ekintu kino paka kituusiza obudde buno. Nentuuse okusiima eri omukulu Palaso atuyambyeko nnyo, President wa Homa Mwami Eric Kenzo naye atuyambyeko. President what? Bafana atuyambyeko. Acidity Vocals naye yaliwo wano. Tubadde n'abantu bangi, the agent, buli muntu alese emirimu gye najja wano n'abeerawo abatuyambyeko. Mukulu Ozambe, Manager Eddie, abateju batuyambyeko, n'abalala bangi besobodde kujjukira wano. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubakakasa nti ekivulu kiri mugenda maaso bulungi ng'amaanyi gammwe gatukwatiddeko. Eno show egenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 7 Desemba Lw'omukaaga olujja. Egenda kubeera mu abazadde bw'ojja n'omwana Kaka Fresh Kid. Tuterezemuko Saturday nga 7 si luli olujja eno. Saturday no nga 7 tugenda okubeera mu show yaffe eya Fresh Kid Kids Experience. Okuyingira gigenda beera mitwalo 2, omwana omuzadde bwereere. Omuntu omukulu bajanga talina mwana ajja tuwayo omutwalo. Bagenda beera ebyokuzanyisa bingi, bouncing castle, face painting, circus, buli kimu kyonna. So tubasaba abantu mujje muleete abaana mutuwagire. N'abayimbi bonna bangi bagenda kubeera wera nga walaba poster. Bagenda kubeera bangi bajja performing okuva ku ssaawa 4 paka ssaawa nga 12 kitundu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Bwe tutuuka bagamba bebbo, bali ababa abatufu bebbo, kyo bano nonsensi bebbo baabo yo bamuyita Kenzalo esite Saabakambwe. Andi wano lwa muto wange Fresh Kid. Just nze sijja kwogera bingi naye njagala abaana bonna bateyo mu ghetto n'abaana babakiboosire musaleeko omuwagire muto munnammwe ku Saturday eno ennyini ennaku z'omwezi nga 7. Mujje muleete abaana ebyokuzanyisa bingi nnyo, mujje mubeerere mwana kuba Fresh Kid ali talented. Muleete n'abaana balabe talent zigenda obeera wano eno kubanga bato banne bagenda beerawo abalala nga babasanyusa. Mujje munyumire, temulina omanya embaga eri wano okitegeera. Simanyi by'onoonyumya nga toleese eddoogo omwana ate abazadde abakulu temugenda sasula oleeta abato naye kasita kakutaana n'ojjawo ekkobo ino lippayo naye oba oze n'abaana kumanya osasulira abadoogo bokka bajje banyumire muto munnaabwe Fresh Kid kyakali nnyo. Webale nnyo, webaleke Soka Fresh Kid muntu mulungi kale teyeeraga
era twali ku ssomero nga bwe tutuuka nga twebuuzaako nga tunyumya nga tugatta emboozi so muntu mulungi nnyo era ali friendly tesobola okubaka okuwekapera abantu bamanyi nti tune superstar eyo supergirl mwana nyingidde nga n'obusuku bamabaka omwana buzijjudde bababa bagetageta kati nabakiridde bakabawugunya gye omwana bamatujjidde no balabe bantidde musembere mbawa amarwago nanti gajjudde eyo tuli baluganda buzako ku muno kwebwa kubuza bindi buddemu adono kona yakigaga buza waba muno tusanyuse tulinga bali ku mataali tusanyuse tulinga bali ku mataali kulukuto obubungombo oba ku mataali kambakonkone ngoma mu nnyamba z'emidaali yededikatono mada kuninga wini maji best friend wa Patrick soko mumpere nga tunabagenda wa Patrick soko imire yes what do you know about Patrick? Patrick is a very good friend. He's talented and he helps people in case they are stuck. He encourages most of us to keep on fighting till the end. Even though you're down, no matter how you live. Since P2, we have been playing football together. Now, last year, we were in the same class. I used to beat him in performance, but then I gave him the motivation. He started beating me, and up to now, the guy is still beating me. And I'm still going to make sure in secondary I beat him. So thank you for that motivation. Alright, thank you so much. He's very kind, friendly. He's also a good person. Like, I remember that time when I was so bad in science, physics. He would help me, like, advise me to revise my books, stay focused, and also told me to yeah, that's what So you will say, can you able to speak English? yeah. Oh, okay, thank you. Patrick. Bamusizaako bonna bannamawulire abayimbi bakyali bamwe bonna abazze beebaza nnyo okujja wano naye okufuna time omujja supportinge mwebale nnyo nnyo bannamawulire abasinga wemuli leero mwaliwo nalo liiso mbeebaza nnyo first of all katandike nakwebaza abayimbi bonna abajja press conference ewedde acidic vocals mukwano gwa tata wange era nange mukwano gwange Uncle Dista Ozambe yali badde ajja leero naye ali Kenya abasinga nga bamumanyi the agent Tokopa Force gundi DJ Fiki Uncle Ziza Bafana Coco n'abalala bangi n'abantu abali behind the cameras Uncle MC Eddie Oscar shows my designer. By the way, happy belated birthday to him. Birthday yabadde ya Tuesday. So nebazanya abantu bonna abaliwo ku press conference ewedde era mwebale nnyo abasobodde okubeerawo ne bweno. Nebaza nnyo abantu abataliwo naye nga bannyambako. Uncle Palaso uncle wange mulungi annyambako nnyo tumusinkana nejje twabaddeyo ku federation. Yeah, nakisizaamu show yange ne tuyimba ffenna, so really have a bond with friends. Nebaza nnyo Felista umwata Felista alabika afuuse busy naye webale nnyo okujja kubeererawo mukwano gwo. Thank you so much for coming. Thank you so much for coming previously. I'm waiting for you to come on Saturday. So Felista mwebaza nnyo for supporting me, being an encouraging friend, even when they're still in school together. We would go on the music table thing of the school. So mwebaza nnyo. She's a kind person. Okay, bye. Again, as well. Hi. Nebaza nnyo Uncle Eddie Kenzo, president w'abayimbi wa federation. Ejo yanguzeeko tickets 10. Mwebaza nnyo, nebaza nnyo Biva Organic Zimanyi. Oba ndaba naye yannyambako twemitinga nampayo support abanaye bakyali bange. Nebaza nnyo Sanyuka TV as a whole. Era mwebale nnyo kubeera live, mwebale nnyo for following up on my concert. Nebaza nnyo abaguzi bange mwena abaguze ticket ku MTN kubanga MTN tuli nayo. Abaguzi bange bangi abaguze ticket ku MTN bebaza nnyo. Nebaza
producer Badru akola ne Seneca TV. Odima nakubaza Seneca TV ne he plays such a vital role naye bitaba kukwata mawulire nene agency baba tukirabira kyagenda maaso nebaza nnyo abantu bonna baguze tickets bafanzi bange abarekinze out gendi benkola nabo mu byokuyimba bakyali bange abatabaddeyo bonna mbebaza nnyo era njagala okwebaza Uncle Sam simanyi oba wali Sam manager Sam wali yekweseemu tayagala nekyosegyose nnyo abaana bagenda okujja n'abantu abakulu bonna bayimbira obulungi obategekera ekirungi zenganze nenda makinga sure bayimbira bulungi banyumirwe era n'abantu abagala betukola nabo bagenda makinga sure ekifo kibeera very nicely organized abantu basobole enyumirwa n'abaana banyumirwe ebyokuzanyisa kuba abo abaana abasinga bagenda kujja kuwulira music n'okuzanya kati ebyokuzanyisa byonna bagenda baba bitegeka so buli kimu kigenda beera enkiresi bayimbi ki abakwerekeddeko bayimbi bangi sooka obabulire eggwanga abaana bali abali ku TV mu busungu bwange kyemba omanyi abayimbi bangi menyeko Uncle King Zale ngenda isamu ne basponsa bange kantukamaliza abayimbi King Zale Sabakambwe abaddewo ku press conference kyali wange nnyo motivator n'ebintu ebirala bingi CD vocals Figfa Maker my big uncle Uncle P who else let me see Pastor Wilson Ozambe won't be around. You guys, these guys like him so much. The agent, I already said, I'm happy. The agent, DJ Fiki, Zizabapana, Nabantu Abalala Wangi, so Timusubwa, Your fresh daddy. nali kusomero nga naye waaliyo ate nga ndi talenti nakuya nali ngezaako kubalaga naye nga nali futubolo omuba okitegeera ate era nga ndi vumbi wali vumbi ekiri kati abaana kiki baba basuubira mu King Zale ku lunaku olw'omukaaga olunaku olw'omukaaga olwo nze just kyensaba abaana abato bonna bajje okitegeera bajje banyumirwe tubeera bayimbira ennyimba ezitawemula naye nga zibazzaamu amaanyi okitegeera era nga zibawa essuubi okuba nga basobola otuuka kangezeewe baba nga mulimu abalina talenti nga ffe nga basobola okutwegomba ne bagezaako okwagala okutuuka gye tuli we baba bakuze nabo tweyanziza nnyo bamperekulu wagireka wagisuula n'ogirekera mutabani oyo agiddukanya atwala mu maaso olwo olunaku nja kuyimbayo obuyimba nga buna nga buna nze mbeewo ate ngende mirimu bwe bulimu obwo sente ye Kampala gwenyuma obala amaziko sente zinyuma gwetegisa ziko yabagende Bulaaya abanoonya amaziko ako kamu I was born in Africa anti tumesoningako kati naye era bwe tuyimbamu then kati awo abantu batyawa oluyinza okuntagalako katonaawo nenkulatiatuwewo kinawaawo nafuuka mulaasi obuyimba bungi nnyo naye njayimbako ennyimba nnya abantu ze basinga okwagala then awo abayimbi abangi abagenda okubaawo basanyusa abantu kubanga bangi Dr. Jessica Mulu we bali abayimbi bonna bambi batusapotinze bajja kubaawo so kozi akasembayo ojja kumbuuza akakonga mpisizawo basiponsa baffe abatanaba kutukwatamu obadde tubasaba bange tukwatemu wakyaliwo ebiganyemu awo tugende mu maaso lwaki wakkiriza omwana atwale ensonga y'omuziki mu maaso lwaki tewagamba nti asome abeere looya oba n'ebintu ebirala anti era nga bw'omanyi nti Mukama yatuwa talenti eyo okuva engeri gye tutategeera twalabirawo ng'afunye talenti ku myaka 7 ng'oteekwa kuteekwa kukisapootinga akwasaganye okusoma nga bw'ayimba n'okuyimba tekisobola mugaana ate era kufuuka looya
ng'ate bwakola ne gino gyonna kubanga obuuzizaamu lwaki abadde mu bino n'atabeera ku kiri naye nga byonna atukwasaganyiriza wamu. Muli talented mwenna family? Nange kenyini nkubira ddala era tuyimirire wali tukubemu tulabe ebyokuba oba bifaanana n'ebyange. Tata Fresh Kid, birungi ki bye wenyumiriza mu mutabani wo Fresh Kid? Ebirungi bingi nga okusingira ddala emabega eri mu 2019 nabeeranga mu kyalo Luweero eyo nga nina akantu kange abamu mutera okulaba abaana bayitawo nga bakutte akasero ka Cutex nga gwe mulimu gwenkola era nga ne peya z'engoye oyinza oba ng'olina peya y'olugoye etya era kati essaawa eno obulamu bwakyuka nsobola okuba nga nsobola okwambala engoye wiiki namba nga bwenkyusaako ekyo nakyo kiba kipaati ku bulamu bwange era n'okuba nga ndi mu tawuni nga navaako era ebbali nga manyiddwa abantu ekyo nakyo kyenyumirizaamu kubanga bw'oyita ku bantu ne bakutegeera kiba kiraga nti era wafunamu ekyenjawulo Mukama kyeyakuwa mpozi n'okuba nga nvuga ku mmotoka ate nga luli nali sisuubira nti nsobola n'ovuga eggaali. Kumaliriza kyolinka kitya okuba nti mutabani wo is a star ate the same time n'emisomo agikutte wanawaki? Mpulira bulungi nnyo era n'abamu ku bafaani baffe abatuwagiridde ebbanga naye twakabeera mu ndongo basanyufu nnyo kubanga tuba miitinga okuba nti omwana omutabani waabwe akyayimba ate nga bw'asoma ate nga bambi Mukama akyatuyambye ali mu guidance entuufu atambula bulungi ebintu byonna bikwasagala bulungi tanaba kuva mu kkubo ttuufu ebintu byonna bikolera mu Mukama Katonda. Sente zimugenda okufuna mu kyevvulo kino tugambe nti tezimu zigenda okunazaako Fresh Kid ennaku okutakira gye yava paka nakati obikuba byonna abeereka ali mu bulamu bulungi oba? Ansa gyenyinza okuwa ku ekyo omulimu gw'ebivulu okusingira ddala bamba promota bagumanyi bulungi gubeera mu expenses nyingi nnyo mpozi wandimbuuziza nti no bw'oba omaliriza main concert eno nemukubayo ne extras ez'enjawulo zosobola okufunamu nga profit naye nga ekikulu main concert enene etera okuggwa ebiseera ebisinga nga erimu expenses nyingi so naye Mukama bw'aba nga ataddewo omukono gwe n'eggwanga eri successful nga tufunye abantu ne tufuna n'amagoba era tubeera tugenda kukolamu ebintu eby'amaanyi like nga okuzimba amayumba ag'omulembe omukulu gayinza okusolozaamu akasente ng'akuzeemu awo n'ebirala byonna ebyobulamu bw'obw'essomero kubanga twetaaga okukuuma bulandi ye oba like okukuuma omusingi gwafunye mu kusoma wano wansi donation alina ebintu bingi tusobola n'okubanga bw'eba ewedde bulungi tusobola okutambula mu madistrict ag'enjawulo ng'agenda asensitizinga abaana kubanga ennaku zino yafunamuko ako omulimu awo akola ne Iceland International sensitization ku baana abakozesa ebiragalalagala ogwo omulimu nagwe yagufuna muyonyawo ne bambasade muyonyawo byonna bikola so asobola okutambula eggwanga lyonna ng'agenda asomesa abaana abamukkiririzaamu abenkalijinga okubeera nga batambulira mu layini entuufu tebabeera mu bigulupu kubanga omuvubuka kasaatuko emyaka 16-17 watabukira awo kati so bw'abeera nga following yalina emabega agezaako okugaidinga abaana kwekyo bana abamufollowinga bonna abasobola obba nga akoze omulimu gw'amaanyi okubuulirira abaana. Gweyiyo ligituwadise konsati eyange nagiteekayo neetagalako kaawo naye saba yonna nsobola ogizaayo era owayo ebyendongo kuliketi obo